Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala, nzize nammwe abakyala ku nsonga yaffe y'okwefunza. Njagadde mbalage ku ddagala lino erigenda obbayamba, babuulire n'engeri gy'olina okwefunzaamu mu nneefunza entuufu obeere ng'oyambibwa. Gwe mukimanyi nti mmwe mwenna buli mukazi ali kuno ku nsi oba buli mukyala ali kuno ku nsi oba ali muno mu Uganda eyaffe ateekeddwa okubeera nga yeekolako saaviisi ku nsonga eyo y'okwefunza. Ebiseera ebisinga buli omukyala w'abeera nga yeekolako ku nsonga eyo y'okwefunza, omwami ono kimuleetera okubeera nga buli lwakwebakako awulira ng'obeera ng'azza obuto. Kuba ekisinga okuleetera abaami bano okubeera nga bazunga mu bakazi, ebiseera ebisinga atuuka essira n'awulira nga waba akuyingira ng'awulira tokyamunyumira, ng'awulira agwayo bugwi. Kale wenna ng'oli mugazi, jjukira buli w'obeera omugazi kiba kyangu nnyo omwami ono obutafuna bbugumu lino, ate nga mujja kujjukira nti ebbugumu eryo eribeera wansi mu bukyala bwammwe mu abakyala erireetera omwami ono okunyumirwa oba okuwulira ekyenjawulo. Kati buli w'obeera nga omukwata ng'ayingira ebbugumu lino ne liba nga alifuna ku kantu ke oba ku muntu we, aba awulira bulungi nnyo. Kati n'olwekyo gwe wenna omukyala oteekeddwa okwekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okwefunza mu ngeri yonna. Ekyo nkibabuulira. Kati ng'obadde oyagala okwefunza, njagadde nkulage eddagala lino. Ako kendi mu kusalako obukoola bakayita mukoweewumbeko ow'amaggwa. Y'oyo yakola obulungi ku nsonga y'okwefunza, mulungi nnyo. Nkusaba singa obeera omufunye munoonye mu bungi, omufune ng'awererako ddala, ajja kuba akuyamba ku nsonga eyo ey'okwefunza. W'omufuna nkusaba ogende ng'omusalako, jjako bukoola bwokka kuba eno wansi alina amaggwa, alina otuggwa. Kati salako, funa makansi nga bw'olaba, ogende ng'osalako bukoola. Ekintu kikole nga weetegese bulungi. Salako bukoola bwokka, bukole nga buwerera ddala kyenkusaba nga w'obulaba. Oba omaze obusala bulungi nnyo, nkusaba ofune ne kye bayita ekibwankulata, ogenda kuba okiraba bulungi nnyo. Ofune ne ke bayita kajjampuni, naye ojja kuba omulaba. Naye nga by'olina okusinza okuba nabyo ebingi, muko weewumbeko obukoola obwo nga w'obulaba bubeere nga buwera, wamu n'ekibwankulata kibeere nga kiwera. Kano kajjampuni ye newabeera mutontono tewali buzibu, naye nga njagala tutunule ku nsonga y'okwefunza. Okusookera ddala bigatte wamu, muko weewumbeko mugatte n'ekibwankulata wamu ne kajjampuni. Biyenge, nkusaba obiyenge bulungi. Teekamu amazzi matono, bibeere nga bingi, amazzi gabeere matono. Biyenge nnyo, olabe nti binoze bulungi, bizze n'ekyovu. Bwaba omuyenganya oyo muko weewumbeko buli w'omuyenga ennyo aleeta olusandasanda olukuyamba okufunda wansi eyo. Kati bigatte wamu, ekibwankulata, kajjampuni, funa mutonti ne kajjampuni, muko weewumbeko obukoola funa nga buwererako ddala. Okitegedde? Biteeke mu kabaketi obiyenge bulungi nnyo. Womala obbiyenga bisengejje bulungi nnyo, bibeere biyonjo. Womala obbisengejja, nkusaba obeere nga weetawaaza, naye bitawaaze ng'obiyingiza munda. Tawaaza amazzi ago, ng'amazzi ogayingiza munda. Kiri eri gwe olunaku oba okikoze emirundi emeka tekirina buzibu. Olunaku oba okikoze emirundi 5 oba emirundi 10 tewali buzibu. Gwe obudde bw'osobodde okufuna, nkusaba obeere ng'otawaaza amazzi agavudde mu ddagala eryo kajjampuni. Omulaba yuuyo makkati, kino ekisembe no kibwankulata, ono gwolaba oyo alinganga wakakobe, oyo bamuyita muko weewumbeko. Nkusaba obeere ng'obitawaaza nga amazzi ogayingiza munda. Nefuba okulaba ng'olunaku osussa emirundi egiwera 3 oba 2, gisusse. Buli w'onaabayo naaba nga amazzi ogayingiza munda, ogenda kufunda bulungi nnyo. Kyo nkikubuulira. Bakyala bangi bagamba bakweseza eddagala naye n'asigala nga bw'abadde, tafunda, n'asigala nga mugazi. Kati weetegereze eddagala eryo nkulaze muko weewumbeko, kajjampuni, kibwankulata. Bigatte wamu obiyenge binoge bulungi nnyo. Kola nga bingi.
bw'omala obbiyenga bulungi bisengejje bulungi kati amazzi ago beera ng'ogatawaaza nga bw'ogayingiza totawaaza ng'opapa beera mukkakkamu ate kikole ng'okozesa amazzi matinitini gakozese ng'ogakekkereza teekayo engalo obeere ng'ogatawaaza ogayingiza agagabeera gasigadde munda gagenda kuyamba okubeera gasikenya nga gasika ennyama eno ng'ebeera yeewumbako bulungi nga yeewumba ng'eddawo bulungi nnyo agamazzi agaba gasigalira munda kikyo nkibabuulira mmwe mwenna abagamba nti mukozesezza eddagala naye temufunda era eddagala ligenda bayamba bulungi nnyo ekyo nkibabuulira. Ekintu ekirala kyensaba obbabuulira mu abaana abawala abakyala temuddamu kusonseka ddagala wansi ekyo nkibabuulira nnyo eddagala eryo ebyo byafuuka bikadde mu bidibye buli wosonseka eddagala eryo wansi olyolaba kusobola okubeerako obuggwa kusobola okubaako engeri konna akantu akasobola okukwagula wansi eyo n'ofuna enkovu munda mu bukyala bwo n'ofuna obukovu obutono otubwabwa bwotwo totajja kulaba. Nsaba nnyo ulize ekyo kye mbeera njogedde kyensaba eddagala eryo muyenge munaabe linaabe mujja kuba mufunda bulungi nnyo jasi gwe kikole bukozi ng'oli mugumiikiriza ate kikole ng'okyagala. Ate ekintu ekirala abasinga muba mumanyi nti okufunda ogenda kufundira mu nnaku 2 ogenda kufundira mu lunaku lumu nedda gwe omukyala nga just weekolako bwekozi saaviisi osaanidde obeere nga eddagala eryo linaaba okumala wiiki nnamba likozesa okumala wiiki nnamba ate mukama wakuyamba ng'omwami tobeera naye nga tugeze oba ajja ku wiikendi oba osobola okumalawo omwezi nga tomulabye kijja kuyamba bulungi nnyo kwegamba weekoleko nga teri akwebakako weekoleko nga teri akwebakako obeera ogenda kufunda bulungi kati oyo omwami anaagenda okujja okwebakako ajja kwewuunya ajja kugamba bannange omukyalo ono ngadda buto buli kaseera wansi kijja kuba kimusanyula olw'ensonga ajja kuba alaba ng'oli mukyala musufu ku nsonga eyo y'okwefunza bwe kityo bwe kiri kwega eddagala lino likola nnyo ng'omanyi nti nfunyeemu kawolidde naddala mu abafumbo ti omwami wange taliiwokko alina gy'alaze okumala wiiki nnamba kati wiiki eyo kirungi n'ogikozesa okwekolako kw'ebyo ebintu ebisinga n'omanya nti kantandike neefunze okumala wiiki nnamba gy'ataliiwo kati anaagenda okuddamu okwebakako ajja kwewuunya ajja kulaba ng'ofunze bulungi nnyo ng'olinga mwana muto omwami yo buli n'akwebakako atuuka esseera n'awulira nga tokyamunyumira ekyo kyo nkibabuulira nnyo kyenjagala obbabuuliramu abakyala mulina okwefaako bwe kityo bwe kiri kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza totategedde ku eno vidiyo WhatsApp namba yange eri 077784730 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nkyotategedde mbuuza mbeere nga nkuddamu bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi mweraba.